zitagala abenzi babere bani babere kugamba bayagala abakwatirawo abenzi abayagala nga abenzi buli 15 kati fabasigaddeyo tubivaako abakazi babo bawa ekitegeeza fiction si y'omu kwabo n'okusinza ono mafuta engeri gy'abyogedde nze musajja ali innocent aliwa abakyala nnyimbi abayimbire mpozi ogambye wabaddewa buku ya kasanda mukuziika nanezikirako kyaliwa nga bamuyita Apex actually promoter mu bayimbi oyo yabeera ku timu ya Victor Luz awo nga Victor Luz akyali ne Abudu yafiiddwa omwana kitegera be byalimu agumu n'ekitundu n'engendayo kati ate okumanyanga tukole nnyo mukole nnyo ekibabuulira natuusemo nga kati kankolaki Lindamu sagala mulabe bingi mwizo laba ate bisusi oyo omuko kubanza bisirifi era na efe mama Kristo giraba kitadeera munakyalo ekitadeera kikubye bwe muki munakyalo nawe wabadde bakungubazi bazinga bakungubazi kati ono ye I'm sorry ono yoyo bwako bwakana na sisi bwako mtani oyo TikTok wamita beautiful soul ku TikTok lele linya ku ebiri magano makulu na TikTok bo bagalaba beautiful soul era beautiful soul how are you doing nze jende no password MC kenna kufunye ngenda kubeera nawe ngenda kulabirira communities mamu nga butambula man mukunjo atasera owavudde ku kitanda weyakoma weyatandikira kati wafiiki nakugamba nti ekisooka twebaza Katonda okubeera nga mukunja yawona oba okitegeera ekyamazima kiri nti omuntu nabamubi atya wolisiki nga lwana natuukawo mukunja we yatuuka tuba ebirowoozo tulowooza bibiri eitha okuwona oba okufa naye ngaekirungi mu byonna byonna kubeera kuwona oba okitegeera mukunja bwalwana abamuyambako bonna mbeebaza King Saha NUP nababesindise Secretary General Lubongoya naabo abagezawo omwanga bamuyamba abayimbi abalala n'abatavaayo mu kamera kubanga bakibaga nekyo olina okumanya internet has been missing mukunja mukunja yobo kubantu abakina internet abakirawunda kebawa oba kitegeera abagabazira unaona tugamba muno internet misinga mukunja na mafuta jibali yes musekitaye nawe okiriza erimu sectors yes mukunja musumbi internet agala ko fujjo nilibako nebinyumira kuba yakutola singa abantu byazi nebisanyusa buli omu singa abantu byendogera bisanyusa buli omu waliwo abatabyagala ababyagala tina nje nibwete nga TikTok eyo kubako fifite nga byo balabebo fifite nga bakwagala kani mukunja ajala skaba balabebo namana skaba balabebo na skaba bamwagala bale kyusa bakosa apu yemu babera kustegeeza omusajja watu mu misinga so era mukunja alasona zikyesa bakimu abeewo okitegeera engeri gyakyali mulwadde wa Katango simanyi kyalwala nsaba mukunja alasona kakkalyemuko internet nenonyeza nabe kiddala kyakolako kimuga ekikwata internet singa anti kakati kikyakola ennaku zinene okufuuka sita tetagabala na talenti yamanyi nga olaba amafuta ennaku zino okufuuka sita osobera nga toli hard working wanyirate nga nene kwali agisiru kyogamba komanyi kumulungi mafuta ali talented kiba kiri mena mukimanyi kubagambye nti yeddanza asinga erinnya waliwo abalina erinnya nga tabamanyi nakuzina kasobola talina sokolemu gyemmanyi asinga okuzina oba kitegeera kati internet oyinza oba atolina nyo kyamakulu kyogamba nti ono omwana ayimba alinga nnyonza abamanyi okuyimba mu Uganda tebabamanyi abayimbi abamanyi abamanyi okuyimba osolaba nga bandi basitwagolinga oba okitegeera kati nga nti bweto bweri tikitoka aliwo okuvuma abantu bambalama akaharama kajogere kwoyo ekyakulira tiktok
kitagata kubaako kyogamba nti komiti agigatako bwati abulirira nedda awe mulamu ki muzivulukiga tiktok akolako kiba social media okufumba kuwemula oba kitegeera naye alina numbers era numbers zireta tv negaji atukuwa omulimu abaana basome journalism mass communication balina degree balina diploma balina buli kimu kati tiktok yatuuka ndiko basajja ngala okuwunja basumbuyi kulidi icon mala kulidi icon kali wachagattako kasooka nebaze Katonda sipawusa simukubi w'abayimbi oba kitegeera so tiktok awo yatuuka mukyagale mukigani oba kitegeera nsooka okwebaza Katonda okubeera nga yatuyamba naawe Nyamukunja mu kaseera ako sebisinga batunonya abatuukaawo ne badda ya era ne Mukunja batera okwebaza yebaza bajjajjaabe endoza video zo ziraba yebaza Katonda ne bajjajjaabe n'oluyimba waluwulidde era nga bitabula bajjanja ne bakatonda jajja abamuzaala tulibabuuza ye n'atubuulira ekituufu kyeki naye nga Mukunja tuwadde tumusubwa ku intaneti ffenna tukkirize tugaane Mukunja omusajja wa buvuyo ku intaneti mu bulungi oba mu bubi entalo zino ezabaddewo nazimisinga ng'ali mu ddwaliro era we yakomyewo kwe yatandikidde ndoza bamulabye alina akavidiyo ke yakozaawo nga embwaye yayina gye yawamba agiyise palaso embwa mugiyita palaso n'ayiga palaso nabikidde bulungi ng'osanyuse bakuleetera ennyama kilo 7 so olaba embeera gye yataddewo ng'entalo ezamusubye nga taliiwo ayagala zidde azize naye akole ki awaneko kyalwanye naye nga nange bayinawe kuno kusaba nsaba Mukunja engeri gye tukwagala obutaago bwalwadde kyekyalwadde ekibumba ki tusaba weekwata empola mpola taata tukyakwagala abawagizi bo gye bali bagenda mugamba kolabo mafuta internet eno okusinzaga gwogiraba gubeerako ku tiktok biki ebyo mukola sikiti zammwe ez'amazina ag'enjawulo okkiriziganya ne bano kyebagamba wali omuntu ayinza okubeera n'agamba akutte intaneti nzikiriziganya nakyo era nga bagambe ku intaneti okwo si buli muntu atrendinga nti alina talent wabula ate waliwo sayidi gyesinga okwewuunya mulimu omuntu gweyinza okulaba nga atrendinze lwa kigambo n'ayogera ekigambo nekitrendinga neweebuuza kati agenda kuzzaako ki neweebuuza kati agenda kuzza era bangi bazze natwengirira lwa kigambo n'amala n'ayitaawo naye kati ku ssaawa zino mulimu abaana bali hard working nga bw'atwengirira ow'ekigambo agenda kuyiiya yizizaako kigambo ki n'abeerako ku intaneti ng'abatawaanya mwe mulina kugula buguzi ddata ye n'abatawaanya mpaka omugamba kino kyakoze kati ate ne mupiikinga ekipya ne muva ku kiri kyabadde akoze eki era ng'enzikiriziganye nakyo intaneti eno mu Luganda mpulira bakiyita kibanja buli omu alina wakola ki abantu bangi buli omu alina kyagula mulimu agula essabi mulimu agula okuyiga mulimu agula ebintu byanjawulo nzikiriziganya nakyo abalina talenti bajja kushayininga n'abefujjo n'abatalina abali hard working ku internet oba hard working kuba zemanteekayo vidiyo emu igwe ku kyonna kyonna kyokola n'ogamba nze buli lunaku ngenda teekayo vidiyo 7 ng'oli hard working abantu babo bajja bbira abantu kwe bali password nane scrollinga ku internet okunenda bibbaluwa ekiwandiiko nga Dr. Jose Chameleone ekivvulu kyadde bategese ekya 4 December ne King Sawa nga naye yali abuukiza 4 December mbwase Luganda Chameleone n'avaayo n'agamba King Sawa kuteredde ki olunaku sibase Luganda eiva yakade mu mubiri obanga alabe nga tagenda kukola yes number 1 wa Uganda uliriza Gravity yaliko wanene mu industry nga kuba alikuwa mirundi n'emirundi yateekako ne batajja okitegere Gravity yomu walina bakuba stage lugogeeyo nga kuba yateekako ne batakola ki ne batajja kati gwe sasa kiwagala kwa kuwa simani number 1 simani generation zichusa nale muri muona simani number 1 simani BBC kitufa I respect them nainda ebitu byakyuka dda oba kitege chetuina olina mwana gwobuza wembule mbona abanyi mafuta
generation ekyuse kituufu okitegeera singa wabulamu takoze akoze ne generation ekyuse nenamama ekivulu kisobola okumusala okitegeera ekyokubiri ekigolo Solomon abavudde abatamanyi abavudde ku bannambeeru ne timing kikulu okitegeera timing kikulu ayinza budde ki bwokoleddemu festive season ebyo bitandise okubanga bikola ki bitambula kati kamwe n'abasobola okubanga abazemu n'abanga ekyamazima kiri nti kakireke gwe kyogamba kamiliyoni kukwagala kwagala musena izo gamba ndikantu olunaku lwange lwekingisa nga bwe yatalwani wase Luganda nga bwe yakikola muganda we nga bwe yakikola wa omanyi wa reconciliation lwataloza Parsons King Son tewalimuka ate nawe ebyakisa tayinza yingira mu ebyo kamiliyoni tayinza yingira mu ebyo oba kitegeera kamiliyoni either ng'alabenga ekyamazima kiri nti agenda kola akoze eki ebisi amiliyoni akoze eki anonyeza ali kulinnya anoonyeza kitegeeza kingalo banaabuuza taata mutaate wako okoze eki mbunyenzi okitegeeza wayambi otyo anyenzi wana mwalenzi wanda makusituka natukola interview oba ali kuli microphone ojja kuyi njagala tukkirize tugaane nti njagala tukkirize tugaane Dr. Jose Chameleone yajeeyo ekivvulu ekyo era ye nga bwagamba nti yakirekedde King Saha. Dr. Chameleone musajja w'amaanyi, musajja muyimbi era atuwadde ebyokulabirako bingi naye tukkirize tugaane naye yennyini ekyamuggisizaayo ekivvulu ekyo nze njagala tukkirize mu kwagala oba butayagala yatidde ki tosobola kera ku makya oteekeko King Saha kivvulu ssaawa zino dokita baluwa eraga ku wicket ovu Chameleone yabukinga ku wicket ovu ne saa lwaze naye yateekako 4th December nagamba lwaki kati nalairade kulekedde King's Love kati bakubundi bana abantu abo bonna tewali mishua tewali yabukize ku wicket ovu nga nnya kali kwa Chameleone otuufu kati Chameleone naba bayindi abageneration eba bobiwayi niba bebekulu ba Chameleone andi asobola okujjayo enyuma n'agiteeka wansi ng'aba miliyoni nga kawumbikamu naye nga bayingira kwa miliyoni zibiri wano ziremu nzimbewo Chameleone tasombanga babukinzeeko lugogo nga nnya samusiri kubukinga mu January abanga kivulunga nnyo lugogo waliwo sente ze kale teri sente ziraga nti ekivulu na bukinga lugogo tekisoboka ekyokubiri ebola fakita naye weeri era mudesema tukyaliko ebola soboka ko bijaliwo emyaka emeka kati nasobola agenda nali nagambanga nya December ngakiteeka mawulire naye ebintu by'ebola bino Alex Muhangi yajeyo ekinga kuliko Diamond Platinum kuliko Eric Omondi n'abalala n'akijjayo yinza okukola loosi kakati nandiyagala ekivulu kino sigale mu mawulire ampandike nga ne bannange mpambe King's Love ekivulu yana ekyokubiri Chameleone naye bana bakola ebirala byonna byonna entertainment industry mugimanyi yamawulire kyogamba Chameleone bayanjitadde era nga yazaga tumwogereko okitegeera tewali sirishoni anasobola kwitikira ovonga nnya kubanga tayinza kwitikira byerabe nawo December yandibadde ekyateeka butesanga bannaye nga nnya ndi lugogo era byantusenga kanisa no promoter ati bukinze ne bamugaana yalige bamwe batuganye tugenda kwera namboole kumba kambiza ko kibuki bwenga kiri mu bantu okitegeera okusinza ku gundi ya King Saha okusinza ku foto ino kampu ya King Saha bako bakana lunaku na lumu bebani bagambye okitegeera maka yampeleza message balo abadde message zivaamu banira zavuddemu naye nga yapita nga password be ready lugogo is coming nemubuuza weemu nangamba date nabeera confirmed tujja kati gobaana ngamba bwe yagambye nga nyago mwaligire mu nganya mpande King Saha Chameleone tasobola agala bangasi obere mu mawulire shoye beerewo omaliyo tugambe kakati nyabadde mu gwa munana bambi mujje kubanga yali mpande King Saha inda soboto wetambula obo kitege so Chameleone yatulimba mafuta sawa kushya kalokasita twala mukolo kapeke aina akantu kesala mundaawo internet yagikwata kolo awantu famaika aina kakaye ate era yensonga waki tugenda kumwogerako olwaleero maluzi kapeke
yesu naye tugenda kumwogerako olwaleero ku intaneti okwo ate intaneti eyina engeri gye yakula bw'osooka n'olozaako otandika okuyiiya ki ekyokuzzaako kati saawa zino naye kapeke musajja wange naye amazima googerwako gabanyuma twogeranye tusobola kwogerako ye bw'onaamubuuza ayinza okugamba eyo fashion sense wayinza okuba nga waliwo ekintu ekipya kyaleeta kyetubadde tetumanyi nga bwe yaleeta ekintu egundi ebintu byakola bamubuuza enviiri baziyita batya ezo n'agamba zino baziyita kimaalufa ayinza okuba nga engeri kati alina empale ezo zayambala abaana olaba ssaawa zino batandise okuzambala so kategekanga okuba nga abaana bajenzi kati abaliko nga batandise okukuba oluwuzi naye nze kyenyinza okugamba fe wetuli tulina kulaba bulabi n'opiikinga ki ekibu kyowulidde nti kino nkirabye kinyumidde kankipiikinga oba kino nkirabye tekinyumidde kankireke lwani gwe tugenda kukolawo otyo tolina okugenda tutekamwawo bategeko olimba waffe abawagizi bange bye beetaaga si byebyo beetaaga ndongo nungi abakyala baagala kubawaana kubafaako okitegeera nja kubeerawo okulinda password nga abakosezza mulumbe okubanga mbalwanirira mafuta bajja ne bampaalira ensonga zo ngira nnumba nefiction sinze wendi ensonga ezo zikola ki password waliko ku share kwenyini yaliwo omwawo naliwera nakeesa kambuuze oluwuzi kapeke lwayambala luyitawa kubanga waliwamazima abasajja engeri gye bwakulamu ku kikula kyaffe ekyobutonde bwaffe kyanjawulo ku kyabakazi oluwuzi lwakapeke luziokubanga nga sinaaaamusajja nduvumirira nasimanyi olwinza wakola bulala kubanga kati nebuuza lwe luyitawa kubanga bawabalaatu lulinga olwabakazi katiulikamukamakuke mumaaso okitegeera tulina okutuamuza ebintu ebyo tebagala technicians abategera fashion abage tupimira oluwuzi tugamunonya tumuuza oluwuzi lwakapeke mwegala fashionista luyitawa nti omuntu wayamba bakantu ako kwabakala kibata gistring kati gistring eyo neya musajja evire mubezi nejja bweti oba oyetwaadde tutumanyi twetaaga tubuuze tulina poliisi muzimanyi kati luzikwata ziwamba luziyita bbali ekyokubiiri mala si birungi kubanga ebintu byempisa tulina enyambala yaffe n'abakazi nga balina enyambala yaabwe naye akuba ensi ekyuse nti muzi right eddembe okitegedde the right to freedom of speech, right to do this